other days abaawo naye ku musango gwaffe. Abantu bano bategeezezza nti bava ewaabwe nga balina emirimu ne bajja ku kkooti kyokka bagenda okutuukayo nga teri muntu ayinza kubayamba. They are all of us scattered here, looking for justice. They are not being attended to, looking for justice. Justice delayed is justice denied. Obutabeera nga bafuna lack of justice in courts of law. Abantu bangi nnyo baweddemu amaanyi because of these magistrates who delay justice. Bagamba nti abakola ku kkooti bajja ssaawa ze baagala nga n'oluusi abalamuzi tebalabikako. State wali files mu police zifuddeyo nga magistrate nga mukulu wa kkooti aliwa semusawanya asobola kumisinga kkooti emirundi essuka mu 5. Lwaki magistrate atatekinga serious omusango nga guno nga omuntu asse abantu babiri ng'avuga emmotoka ng'atamidde? Ekisinga okubaluma z'ensimbi ze bateekamu okujja mu kifo kino olw'enjala n'etandika okubakalakata. Tujja ssaawa 2 ne tubeerawo mpaka ssaawa 10 ne bagamba kati mugende omusango bajja kuddamu baguwulire ku ennaku z'omwezi bwe ziti. Should look into the matter of this court. These lower courts are not doing their work. They should be inspected regularly. They should look into their returns so that the public gets help. Omu ku bo Jesse Tumwine yeemulugunyizza ku ngeri emisango gye gikwatibwamu ku kkooti eno nga bw'etamatiza ng'olukuva lwe yawabira ddereeva eyatta mukazi we mu kabenje omusango teguwulirwanga. Okuva olwo omusango gwaffe teguwulirwanga. Kkooti olunaku bwe luti nga tewali mulamuzi. Mujje mu kkooti tulina emirimu gyaffe. Aba witnesses ne bajja ne bagoowa n'okukoowa ne bagwamu amaanyi nga baagala okulumiriza omusajja naye teri muntu awulira omusango. Nakajja wano emirundi kati guno gwakusatu naye buli wenzijja wano banzizewo okuwa obujulizi kuba naliwo nga atomera abantu babiri bali ku naye nakajja wano emirundi 3 kuwa obujulizi omulamuzi tabaawo. Sarah Muwonge Kisaache yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV1.